Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all, the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm here to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part. Jakuboolyawo ng'owulira konkona ng'agamba wuwu osinzire mu nnyumba y'ogambe ani oyo akonkona agambe nze omugambe ani oyo agambe jangu olabe ogenda kubandula oluggi nga yoyo Kyagulanyi olinawo kasupesa awo azze kukulabako kubanga kirabika ebiseera bino kyali mu kusinga okubanga akola ki akola ali mu kutambula ebitundu ebyenjawulo ng'abuuza ku bantu ate wakati mu kubeera nga ate yeekweka mu ngeri y'okubanga wakatakola ki kunoonya obuddamu taliyo kale kakati vidiyo eyo yaliko ngenda kuzomeza 25 mwezi guno luba lwa kumeka lwa Sunday ku Sunday yaliko vidiyo eyo era ndowooza ebigambo ebyo by'olabe byataddeko kakati mu kubaka obwo yayolekerezaako obubaka asinzira ku mukutu gwe ogwa X. Despite the ongoing unjustified manhunt by the criminal regime, I am grateful to the common people who I meet daily for trying to shield me and keep me safe. Yesterday, I traveled to Gomba district to pay visit to our home and check on my relatives. I passed many roadblocks mounted on different roads. The controversies on road users is terrible. I advise the regime to stop looking for me. I will resurface at an appropriate time. The best they would do is peacefully relinquish power and let the people of Uganda decide their own destiny. Short of that, they will face the inevitable fate of all despots before them. So bwebubaka obwo kakati obubaka obwo bumala okufuluma ffenna tuba tulindirira omanyi President Yoweri Kaguta Museveni ebintu bisobola okubeerawo ne bivuga emyezi egyo ngolooza mu ggwanga taliimu n'abikompiling nga muna najja n'abaddamu awo kakati eno photocopy ye kasita kijja CDF esimu ye yagikola ki yaba nayo atu updatinga awo wennyini kuba ina n'obudde obusobola okujja n'ababuuza mu muziki wa band kigonyumirwa ye buli kimu esimu ye mubeera wa n'agikozesa ddala abeera online 24/7 agabako ne promotions n'agaba ssente singa obuzeemu ekibuuzo mu budde naye aluddewo okugiddamu but finally yamaze n'agikola ki n'agiddamu kakati CDF alitreatinga post ya Kyagulanyi namugamba yo criminal my younger brother Kabobi
What happened to you? Your admiration of me corrupted you, Kabobi. Okusinzira ku CDF. Agamba Kyagulanyi teyeta mwegombi. Ojukira twasomeranga ng'oli agamba nze njagala kubeera dokita. Kakati okusinzira ku CDF. Bobby yakulanga ayima nze njagala kuba muhoozi. Okusinzira mu biki mu bigambo bye. Bino tubyogera tuseka. But it is a bit confusing. Kubanga oluvannyuma lwa radio yali ewaka. Things look to be serious. Naye ate bw'obiraba ku mutimbagano, it sounds like a joke. Oba okitegeera. Kakati n'osigala awo ekyo n'okivugira mu mood mwekikola ki mwekiri. Naye CDF John bawadde obubaka bwe nga atugamba nti okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga badde amugambye please kakkanya polesa omusajja agenda kukola ki kwejjayo era namwe essaawa 2 mu mmeka munnya essaawa munya zagenza okuga wali ng'omukulu tannakola ki tannejjayo era omukulu n'agamba kakati tusimbudde buto omwikola ki omuyiggo. Naye ate ku tweet ze yataddeyo zituleka tuli 50-50 omanyi bya mirundi ebiri. Bakugamba nti oli yali akuleeseeko omukubira omuntu oli najja nagamba Shadia oyo yammanyidde genda y'omukube kakati gwe because obadde tomusobola n'omuleka agenda amukole ki n'omuwa musobola gw'owadde yamusobola n'akomawo ng'ayogera ebigambo bino bannaye musajja badde muzibu kasajja olumu okeesonyiwa bannaye sisi nyangu kakati okusinziira ku post ya CDF okutanga bwe bazzeemu okunoonya bibino byazuddeyo. We have proven that Kabobi was a Muzungu invasion. Kakati mu kunoonya nako natakumawo naddamu n'aleetenda the Bazungu are trying to create a hero out of Kabobi. They are machinations will not succeed. Kabobi is not a muchwezi. Kakati tetumanyi oba bino webadde alangiridde okuddamu mulumba lwe yakizuulidde nti gwe nnumba tali yekka kakati ekyo kirese mu mikono gyammwe naye nga bwe bubaka sofa gwe twatumyeyo agenda atukiikirire alabika akizudde nti nno alina abamuwerekera naye tunatolokowa ebintu byabwe gwe twesize tugamba oyo kagenza amulina ate afuddeyo agamba olimba toli muchwezi toli so that is what it is. Mu lutalo olwo ffe weetuli wano okubawa update kubanga Engineer Sembo gye yatugamba mugende muweereza abantu amawulire. Twabawadde dde omulamu basibu ne bannyabo omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'akola ka video so kukaddemu kazannyako katono nnyo abakatwegattako bamanye omulamu ako tuliko gwe tuliko wabisanguddemu kale kakati tusobola n'okubajjukiza omukulembeze w'eggwanga yemukampe abasubiyeko akasajja. You have no right to say that. Tolina buyinza na dembe kugamba nti mwe mutusibyeko akasajja. Tolina lukusolwo Odamu n'onterako bungi naye yakkiriza nti alowoleza ddala nti mmwe ababeera ku polling station nga musonga omanyi kati batusibyeko akasajja be bano bamaama baffe bataata abo bannalaba ku lutalo abo tebaagala ddala kudda mu bintu bali kugwolabyeko ye muki ye mwana kakati abaana bababuuliridde bagambe maama tulondeko ku kipya maama awoza kimu bannaye ffe twaddukako maama gwe otusibyeko akasajja kakati enjogera nejja maama gwe otusibyeko akasajja kati omukulembeze agamba nti obukulu lw'obutono bwe yafuna oba obukadde 8 musajja ono aduulikana yabufuna lwa nsonga nti mwagattako ebigambo ebisongovu mwe mutusibyeko akasajja ne mulemesa obululu bw'okuwera obulungi naye bo abawagizi b'akasajja waaki bo tebaguma
ne bakola omuntu awagira kyoyagala olina okikkiririza mbo tebakkiriza mu kyebawagira era kyova olaba ennamba yeeyo so twagala kutunula mu ggolooza biki ebirala kyakugana okugenda okulonda omukulembeze w'eggwanga ayinza okubbanga waliwo ensonga waliwo yakugamba obugambo bwe butyo kubanga ffe abamu tuba tutandise okunonooza akakiiko k'ebyokulonda tuyinza okunonooza bannaffe aba African Union batugamba nti abasekurite baasukka ate omukulembeze w'eggwanga agamba sekurite terina kye yakola yali nzikakkamu nnyo naye gwe bantu ne twogera ebigambo bwe bityo nga security terina kyekolawo bwe tugenda okuba nga tutambulira kale nga tumaliriza mukono wano twabategeezezzaako ku byaliwo mu kulangira ssentebe wa district kaakati okusinziira ku mwogezi wa poliisi Rachel Kawala yatutegeezezzaako nti ate olwo gwe baakutte nga ayagala okuyingira mu luumu omwaterekebwa obubokisi bwa Mukono North kaakati emukono eyo Mukono North jukira minister yali minister Kibuule muna NUP Abdallah Kiwanuka yamukuba akalulu era ng'okusinziira ku omukyala amanyiddwa nga returning officer amanyiddwa nga Emily Amongin yagamba nti obululu 1.17 Abdallah Kiwanuka bwe yafuna n'atugamba nti Kibuule yafuna obululu 1,1176 kakati okusinziira kuba abaddewo bagamba nti yandibanga babaddewo enteekateeka y'okugenda okutampalinga n'obubokisi basobole okuwa omusango gwali kawunti amakulu wabula ababaddewo batutegeezezza nti basobodde okubanga badduukirira embeera eyo ne bagitaasanga obudde bukyali okubaawo kati ebigenza okutuukawo mu nsonga eri gye twalimu eya LC5 banna NRM baali bakukkuluma NUP yabatwalako ebifo byonna bo banaabeerawo batya bintu byatugabane oba ontegera onaayaemerakolaki egenda kale naye ebyo byo bikyali awo kale genda maaso kwera nga tuweereza voice note yo ku mulamwa gwaffe seconds ezisukka 30 obusungu bw'oba obulina sooka onywe ku mazzi agannyogoga okkakkane tusobole okuteeseza eggwanga lino lyaffe nga kyekikeeza kuliza erinyogoga kakkanya mutima gwo so awe tulindiza tugenda kugenda ate mu kitundu ekigenda okuba nga kiddako good morning